kubanga ekisooka ye King Saha nze tamanyi. In fact ne gwe yayamba teyamumanya nti yaani. Ye yayamba munna Uganda. Tamanyi. Ye yalaba munna Uganda. Kyekisooka yayamba munna Uganda. Njagala kumwebaza mu butongole King Saha. Sebo King Saha nkwebaza. Webale nnyo okubeera n'omutima ogw'obuyambi. Nsaba Katonda nti abantu baffe abalala bonna abalina we batuuse tubeere n'omutima ogwo. Ekisooka wa risking obulamu kuyimirira ku bantu b'otamanyi oba babbi oba si babbi. Mwana mutwale mu Agape Christian School ebuwama somero lya mulembe nnyo ebizimbe abasomesa ensomesa byonna bya mutindo ddala somero lya kisulo kyokka okuva ku nasale okutuuka ku ky'omusanvu. Twala omwana omuwandiisa olwaleero okuwandiisa kwa mitwalo 5 school fees shekisa emitwalo 65 gyokka nga kisulo wa Agape Christian School buwama lisangibwa buwama kuli Katebo kilomita 2 okuva ku Masaka highway kuba kusimana kumanya bisingawo. Oli ku YouTube channel agaliwo tuula kalira emboozi egw'amakerenda. Awe wa mukwano gwange embeera y'abakopi muwemba bw'ogusayira kudda mulala abasiddi omusunsuzi ly'erinnya eryange agaliwo ye YouTube channel kwe tuli. Olunaku olwaleero omukulu gwendi naye oyinza okubanga obadde tomulabangako obanga oyina face wo wali ogirabye naye ng'ate ku mukutu guno gwagaliwo obadde togirabangako. So tugenda kubanga twogerezeganyaamu okukwanguyizaamu oba okutematemamu. Omukulu ono agamba nti mwana mulenzi Mansour Semanda oba goyinza okuyita King Saha ye buli wadda amwebaza nnyo era musiimu nnyo gyali ne bwakulya ng'oyogedde erinnya King Saha afuna akamwenyu ku matama. Olunaku olwaleero tujja kumanya lwaki musanyufu nnyo eri King Saha. Ensonga zonna ze tugenda okubanga tutematemamu ojja kubanga weeyanjulira omulabi omubuuzeeko ebigambo tubigambe. Mbalamusiza nnyo mwenna. Nze erinnya lyange nze Bukenya Robert. Oli musajja muzirangabi neddirangabi akabbiro gerengesa. Ono obeera kitange oba mukulu wange byonna mu layini eyo kuba nze kitanga nzaala ye Lubega. Jjajjange ye Seeguya. Omusaayi ola omusaayi gwabadde bwesikasika bwe gutyo mpola okola mulimu ki? Nze ndi nnyo mu byamalwaliro ndi mu byabulamu. Ndi musajja atandika amalwaliro. Nnyina eddwaliro baliyita Jehovah Rapha Medical Center. Basawo gye bali mu kukola bagenda maaso n'omulimu. Era nja kutumira musawo Maria webale omulimu gw'okola mu Jehovah Rapha Medical Center. Ekitegeeza olina musajja munaddiini kuba ogamba Jehovah Rapha. Yes, yeah, actually ffe tulina slogan egamba nti we treat God heals. Kati kyeki tutumisa Jehovah Rapha kitegeeza Katonda omuwonya. So ku side eyo ate awo bikwatagana na wano nzaawe togendako bbali anti ab'ennaku zino okunyeenyaamu ko bakuyita gendako bbali osigala ku direct wano togendako bbali. Byebyo byendimu era kyova olaba nti n'obuyambi omukulu bwe yankolera era tuli byabulamu twalina olusiisira lw'ebyobulamu. Kati tukole bwe tuti twagala story yaffe ogitutandikire weeva paka weetuuka osisinkana otya King Saha yakuyamba atya lwaki oli musanyufu era bivaawa byonna. Kati mukwano gwange omu ayitibwa Dr. Frank ali mpigi eyo ku ddwaliro erimu baliyita Double Cure Hospital. Kati ye yanconnectinga ku basawo nga bali Mbaale. Nali ngenze kukima sajjoni w'amaaso. Kati nga waliwo olusisa lw'ebyobulamu lwali Kiboga. Kati nkubirira emmotoka yange yali nfu. Nayina emmotoka ya kika kya kalina buno bwakulanga Primo. One neneyazika Ipsam nga ndaba yejja okusobola okwetikka ebintu bye nali nnyina okukola ki n'okunyanguyiriza. Njeyazika nze simanyi nti jeeka erimu tesitula spare tire mulina bino byonna kino gundi eno wiruspanda mweri emmotoka namu mpalakata paka Mbaale. Kati ayo tusimbulayo leeti nzija nkubirira kyokka nno nyina ogivugira nze bwasula bwakyanvuga nyina okubirira nyingire ate nkwate Hoima Road. Wayina okuva Mbaale. Nayina okuva Mbaale
Ode Kampala. Nzire Kampala ate nyunge paka Kiboga. Era nkubulira Kiboga natuuka bukedde saa 12. Kati ntuuka mu mabira. Moroko mpira gukola ki? Ngendo kula nga guwedde mu muka. Mu mabira wakati. Mu mabira. Kino kanyongere nkikatirize si byajjo. 2019. 2019. Kakati nyimiriza buli kika kya mmotoka ngera bwe nabyogera mu story wali story omulabi tabiwuliranga ko batabirabangako nyimirira mu mabira emmotoka efunye flat tire nyimiriza buli mmotoka nge mmotoka zimpitako buyisi kati bannange bendi nabo bongera kumala mu maanyi nti ffe tuwedde okusirana ebe waliyo nabo mu mmotoka baga nti wano tewali asobola kuyimirira budde ssaawa 5 za kiro tewali asobola kuyimirira nengamba kanyimirize emmotoka Katonda ananyamba mandi awo mu kufuba ennyo okuyimiriza akamotoka nga kaali kalungi nga kapya ne kasibira eri ne kalyoka kakumawo mu reverse ne kansibirako nange no nali ntidde kubanga mu mmotoka mwalimu ebintu ebirungi ate mabire sawa oli musawa 5 ez'ekiro 5 kati ngumuvubuka avaamu kakati nno mu kusooka saasoka mutegeera mujjukira bulungi yali yeebikkiridde yali ayambadde engoye ze naye nga yeebikkiridde ng'akeesuddeko ka jacket ka leather kaali ka brown oba nga ka leather bwe kati n'avaamu nanga muzeeyi mukola ki wano ne mukaa munange ne mubuulira ekizibu kye tufunye kya flat tire kati kyoyagala ki yangu ya oyagala ki ng'ali mu kutya naye kwegamba ate ayagala munnyonnyola ate alaba nandaga ate munnange mbadde nanga kati oyagala ki ne muganja zika ku jeeke nkube speed kakati naye mukusooka nga simutegedde gwe nnyonnyola mutunuulira mwefaanaanyiriza omanya abantu gwolaba ku gundi naawe mbadde sikutuukiriranga naye mbadde nkulaba ku YouTube channel kati era ndabanga bufaanana kati ate wali face yeeyo naye nga wali omuntu oba tomumanyi bulungi ng'omulaba ku TV ayina engeri gy'akyukamukko akati nga agamba muveeyo waliwo abaali basigadde mu mmotoka ate yayogeza maanyi muveeyo mujja muyamba ono muzeeyi mugireyo jeke nze simanyi naweere ne mmotoka kyangigula sikulansi baba jeke beera wa nze simanyi nga bavubuka nga bavaayo babiri baali bavubuka nga bamusingako ennyama nga bavaayo nga batinkuula nga bajjayo ka jeeke nga nno bukyange emmotoka ndoozi agigula jeeke newe bagisibira tevangawo nga tekolanga nako kwa akamotoka ke kaali kapya nga munaye nga bajjayo jeeke kati mba ntandika bwe nti okkuba jeeke nga nze isoko lindeko ng'agijjayo ng'ajjayo essimu ng'agikuba bwate ekifaananyi emmotoka nga nkuba jeeke y'ekifaananyi kati nengamba ate kiki kyavanga kati wabula muzeeyo omanyi kye mugenda okukola nze kaŋŋende jeeke nja kugula ndala nze sijja kubeera wano n'empewo nki nyingi bannaye neeyanziza wabula kati kyoba okola tye nsabira nnyo nange nemekufuna kizibu kyekimu kuba kati nze ngenze sirina jeeke ate nze wensiraana mja kuba mpedde kati ate ekyo kyekyasinga okunkomako nsabira nnyo maaso eno gye ndaga nneme kufuna kizibu kyofunye kuba kati nze ate ngenze sirina kano nkaddamu yaŋŋamba nze jeeke ngenda kugula ndala era ekyamukubisa ekifaananyi asobole okugulira ddala tayipu eyo yennyini n'asimbula bwekyo misinde ne tusigalawo nga twewunaganya ne bannange nga nkuba jeeke nga nkyusa mupiira nga jeeke nteeka mu mmotoka nga njabula nga nvuga nga ŋŋenda naye twavuga twogera ku muvubuka oyo kati waliwo kyembuuse ntegeera ntya nti ono King Saha eddoboozi lya King Saha bw'aba ayimba oliwulira ttoni yaalyo ekyo kyekyasooka okujja mu bwongo bwange natunulira enviiri nentunuulira nempulira eddoboozi naye nga wali omusikato naye nga ngeza mulingamba oba ono King Saha ate omuntu akuyamba simubuuze nti owaye yegwe King Saha nga sirina bwenyinza kimubuuza kubanga ndi panikinga njagala buyambi ate nyina omukwata mpola teyeekuba kakati
kyenakola ngamba okay mbadde wali wengambidde nti mutegeera ntya aŋŋamba bw'ati naffe tuveeyo mu bidongo byaffe oba yaŋŋamba jjinja oba wa naffe tuveeyo mu bidongo byaffe awo enkakaza ati ono King Saha kati mu basawo bano ababiri kwaliko ono Sajjoni omusajja n'omunansi omunansi nga yamumanyi nanga oyo King Saha yennyini mumanyi teyatya olwo kali agenze olwo katumulika ate tumwogerako kati naye ngabadde nga King Saha gwatawudde bwagamba ebidongo kati koli kyogamba bati tomutegedde oyo King Saha yennyini gwe tomumanyi kati awo nempulira nga I'm proud of that by the way sijja kulimba nawulira nga I'm proud of that omusajja mu kirasi ye n'obunene bwe mu capacity ye kugamba mu celebrity life mwat yayimiridda nyambe navuga emmotoka in fact okuva mu mabira okutuuka we twaconnectinga ku Hoima Road twajja twogera ku King Saha then twogerako ne kubayimbi abalala sijja kwogera nti oba bano twaboogerako kino oba kiri oba kiri kweganga twewuunya kubanga omuntu nga King Saha mu level gy'aliko tosobola kisuubira nti asobola okuyimirira mu mabira first of all baba beekuuma balina abalabe bangi abantu abo batuuka mu levels balimu baba n'abalabe era tubasabirenga ekyokubiri kwegamba obudde kyobwo bwakuwa ku program z'aba nazo ava kuba bidongo bye ayinda kwegamba toyinza kumanya munaye nga tugenda nga jeke njisigaza kuba yaŋŋamba nti naagindekedde eri agikubye ekifaananyi ajja kugula endala katonda nga nnyama nga nvuga mmotoka mpaka Kiboga twabeerayo wiiki nnamba nga tukomawo naye lwaki nvuddeyo mu mwaka mupya ogwa 2024 myaka emeka egiyiseewaawo ntobye mbadde nnoonya nnyo okulaba engeri gye nnyinza omutuukako mwebaze kubanga ekisooka ye King Saha nze tammanyi in fact ne gwe yayamba teyamumanya nti yaani ye yayamba munnayuganda tammanyi ye yalaba munnayuganda kyekisooka yayamba munnayuganda njagala kumwebaza mu butongole King Saha sebo King Saha nkwebaza webale nnyo okubeera n'omutima ogw'obuyambi nsaba Katonda nti abantu baffe abalala bonna balina we batuuse tubeere n'omutima ogwo ekisooka wa risking obulamu kuyimirira ku bantu b'otamanyi oba babbi oba si babbi siringa ku encouraginga nti olina okuriskinganga naye kaŋŋame nti waluŋŋamizibwa Katonda yennyini yamuluŋŋamya so omutima ogwo gwe walaga nsaba Katonda omulamu agukuumirewo ate Katonda wo omukisa abaana bo bazzukulu bo boolizukuza oba wazzukuza oba tonnazukuza ne famire yo yonna n'obulamu bwo bwonna n'ebyokola byonna ne buli kimu kyonna kyotekako omukono Katonda akiwa omukisa munnange noonya engeri gye nnyinza okutuuka ku King Saha nga sigiraba sijja kukulimba siri nnyo munyiikivu simanyi sivumirira naye okuva emabega yonna siri munyiikivu wa kugenda mu bivulu kakati nanoonya engeri gye nnyinza okumutuukako nga buli ngeri nyina okwewaayo mbeeko ekivulu kyenkola ki enyingiramu kati omwaka ogwo guwedde mba ndi awo nga balanga nze mpangalidde nnyo mu Nansana ne Wakiso mba ndi awo nga ndaba batimbye King Saha wano Big Zone engamba lazima nyina okugula ticket nagula na VIP nenyingira tebyali ya sente nyingi oba VIP oba gyali $200 byali $200 yes oba waliwo ne mmeze ye 5 bwe bityawo batera nnyo seera mu mwezi nezo tebaseera nengula ticket King Saha we yayita nalabawo nimuruka esamulaba nako nti ngabo banagamba nti tiraba gundi wuyaze nanoonya amagezi gonna omwikangira ku stage toyina buyinza mutukako ye kati obudde obujjawo kumugamba munnange gye baliko ssebo ojjukira mu mabira simanyi toyina buyinza kubitandika kati nembeerawo nga sibitegeera emyaka negijjanga gijja gitambula naye nga kankubulire kino
ne bwemba bubezi mu taxi omusajja n'ateekamu oluyimba nga lwa King Saha. I feel good. Kino nkikubulira ate ekirala ng'ogyeko kuba nti ndi excited olw'ekyo. Really King Saha ayimba from bottom of his heart. Owuliranga kiva wala nnyo. Kiva wala owuliranga ne bw'aba ayimba ku mukwano owuliranga ayagala okukaabamu owuliranga ne bwa ebiseera ebyo kweganga owulira kiva wala kyaddala. Yes. Kati ekyo kye nategeera ku musajja oyo nti King Saha nga bw'omulaba kyayimba nga ali emotional. Ddala gwe mutima gwe ogwo mutima agulina. Era nsaba fenna Katonda atukwatizeeko tubeere n'omutima ogufaanana bwe gutyo. Tukole ebintu nga tubiteekamu obulamu. Bwe kuba kuyamba tuyambire ddala. Bwe kuba kugamba buli kimu tukikole nga tukiteekamu obulamu. So kati mbadde noonya engeri gye mutuukako nalemwa nennemwa. Kati Kabugezi yazze luvannyuma n'ensalawo ne ŋŋamba nyina okukola ki? Leka nkiggyeyo nkikubeewo bukubi. Anaakiraba anaakatambuza n'akamutukola ki? N'akamutuuzaako. Era nze mulimu bwongo bwange nsuubira nti mukulu ate namanya ge wagoogedde amatuufu. Mukulu Semanda Mansul King Saha nzikiriza 100% nti message yakutuuseeko. Nze Bukenya Robert neyanzizza neyanzeege Mukama akuddizeewo era weebale nnyo weebalire ddala. JK yange yo bwe nali nzizayo emmotoka nagijjamu. Yali yabyafaayo. Yes. Nenjiteeka waka nga buli nawe mba ngenda otunda emmotoka JK gye nsooka okujjamu. Obagati mundekere JK. Naye kaakati ate JK yange eyo mpulira obulumi nti mutabani wange yajazika omuntu n'agibba. Mutabani wange naye nga JK yo ku mutima tevangako. So embeera bw'eti bwe wamwali mu mmotoka wano nga King Saha amaze okuyamba mmotoka awo akatonotono. Nakugambye twasooka kaayana nze nga ŋŋamba naye nga nfaananidde nga King Saha. Kati omuwala oli omunansi kwe kuŋŋamba kyogamba badde tomutegedde nti oyo King Saha. Uyo abadde King Saha nze mumanyi. Ye. Kati ono ye munaffe yali ansingako obukulu nange nkuze bane nawezeze emyaka 5 nga 2 December. Nawezeze emyaka gyange 5 egy'obuto nga 2 December. Jakabaka. Ekijo yagalagana jiba gya bukulu. Gusinze. Nawezeze emyaka 5 egy'obukulu. So ngabiri ne oli yali ansingako kati yenge byabayimbi kati nga yatuliza buuliriza nti abadde yenga yenna King Saha nga si muntu wa bya music nnyo naye oli omuwala nga yafollowinga nnyo abayimbi okunsinga n'agamba ye nnyini nzira nabadde mmanyi omutegedde konze bannange Katonda naloza tekyali kirungi gwe obutamutegeera olw'ensonga oba mutegeera oba ate wanditamuatamye nnyo. Muganda wange ku kaseera ke naliko ne bwe nali mutegedde nali nyina kulwana kubembereza musajja z'okunnyamba. Era nayogeranga ndi mukakkamu nnyo nga nti oba ayinza n'okwekyusa naye omusajja ate teyabirwamu ye kye yakola obutaddaawo kuwangaalirawo kuba JK kifaananyi eyo JK sigaza nze ŋŋenze naagula endala. So afterwards ekifo King Saha wafuna kifo ki yafuna kifo ki mu mutima gwo after ngeyo byonna biwedde emyaka egizeeko gyonna mu bayimbi bonna bali wano mu ggwanga King Saha ye okuva olwo yafuna ekifo ekisooka mu mutima gwange. Tebalina kye bakugamba kirala abayimbi abasigadde. Oyaga kunkubya nyinayo n'abalala naye King Saha yafuna ekisooka. Nenga kyali kikkirizika ku kye yakola obudde obwo olowooza kyali believable okukkiriza nti is the person gw'oli naye obudde obwo mu kiseera bwekityo. Yensonga lwaki twasigala twewuunya yensonga lwaki nakati nsigala nkyakyewuunya kubanga King Saha level nene level ya waggulu nze kale nze kanegeraageranye ŋŋanzi ku King Saha
kati ate yaba munene nnyo nnyo nga bw'owulira tulina abantu bangi abalala sibasizza naye kyenga nti bwogerageranya nze naawe gwe simanyi kiki oli naye nze kunze nasigala nkyewuunya kubanga ekisooka nga bwe nagambye ya risking obulamu bwe ekyokubiri yateekamu obudde bwe musajja ava kuba bidongo akooye oba oli awo alina n'ekivulu ekirala wagenda we bamulinze yes ebyo byonna teyabitunuulira wabula yasalawo okutunuulira Bukenya Munnayuganda. Thank you so much. Wekituuka ku numbers kuba wandigambe waina ina jeke omusajja ndoza temwashe yalinga numbers mwangu omukisa nandigujjewa omusajja yigira mjeyo muyambe muzeyi lindako kanji kube kifanyi nedda nze ngenze nja kulandala awali budde bwali kati munaye mpaka namba ko biki bikiti ebbanga lino lyonna lyobaddewo nga otambuze obulamu tofunangako mukisa gumuwuliza oba sisinkana one on one. Olunaku lumu ntuula mu ka restaurant akamu enateete kalungi mbandya kati gwe nali nkyalidde mu restaurant eyo andaga mikwano gye nga bali ba comedies bazanya comedy naye nga sibe bano betumanyi bamalya kibaani baani naye nga nabali bazanya comedy kati mukunyumya kubanga nze bulwembeera wonna mbadde nga nkinyumiza abantu yes nembagamba oyo oluyimba lwazanya ku TV nga lwa King Saha negati oyo gayo oyo omulabo oyo bwente bwe nayogera oyo musajja yanyamba kati omusajja ono comedy jaga nembaga munoonya njagala nze ngena mukutuusaako tusyalinza abo obunamba King Saha niwayoleze emmotoka mmanyiwo simanyi biki biki nenesunga nakanda kuba ku simu ya muvubuka olusi bwagikwata tuli bize lindako tuli muri haso wano simanyi biki biki kati naye nanvugiraawo nanvugiraawo okutuusa kabugezi luyaziruvanyuma nengamba no kangende yes yes era kati mpulira bulungi kubanga ninga bolaba enkoko ebadde erumwe ejji eyagala kubiika erinnya waggulu mu ntebe olusi nesuula ebikopo naye kasiteeterera mu kasonda n'eribiika bwe ogenda okulanga ekkakkanye ng'egenda wali ng'etandika kubojjabojja buwuka bwayo kati mbadde ng'enkoko erumwe ejji naye kati mpulira engeri gye nkijjeeyo mpulira bulungi ate Katonda manyi ansaasidde ate kubanga King Saha bubaka buna bufunye olunaku ne lukya mukama n'akuwa ekisa n'omusisinkana si kivulu simanyi lunaku one on one nga mutudde ku mmeeza nga we tutudde wano tewaliwo kerere tapapa tagenda ku kivulu kati ekyo kye kimu ku bintu bye nnyinza okwebaliza Katonda nti omwaka gwa 2021 oba 2020 mu mmeka mubimu Katonda byannyambye ansobosezza okusinkana King Saha ne mwebaza kuba kati wanonjogera naye taliiwo siraba emotionsa kumanya emotion gwatunula emotional sinza kumanya oba ayinza kurespondinga atya sinza wabula mpulira buwulizi kukkiriza munze nti okwebaza kwange akufunye naye wali ate kikola nnyo amakulu nti bwe mugamba nendaba engeri gya receiving okwebaza kwange nakyo kyongera okummatiza kati olunaku olusimanyi bwe luyinza kutya naye nga kyekimu ku bye nneegomba. Also apart from King Saha abayimbi ebiseera ebisinga babasiiga nnyo ekifaananyi nti bayina empisa embi kabe King Saha bw'oba omuwuliriza waliwo kampu ez'enjawulo eza music bonga katugeze nga tiimu gagamere ya Bebe Cool nti abayimbi bayina ebyo ebyokweyisaamu eggaali King Saha atera oyimba naga omusajja yesali ebiringa ebyo ebiseera ebisinga waliwo we babeera nga tiimu ezo tezikwatagana wano na wali era babatu beyisaamu eggaali enkya n'eggulu kati wakati mu kuba nti beyisaamu eggaali enkya n'eggulu batera nnyo okuteekebwako ekifaananyi nti bayina emitima emibi si bantu balungi bakolagana nabo abayimbi beewulira beyisa buya ndo that okusinziira gwe ku nsisinkana n'ebyo byakutuukako ng'olowooza ekyo kituufu abayimbi bano si bantu balungi andowooza ati ebintu ebigwa mu kkoweeri kyendowooza nti waliwo politics ali mu mirimu sina buyimbi bwokka neeno yonna mu kuzanya firimu nayo gyebiri
omuntu yenna ku nsi yatondebwa mu butonde nga wateekwa okubaawo abamuwakanya n'abamukkiririzaamu. Ezo forces ziteekwa okubaawo. Wabula nze njagala kwogera ku muyimbi King Saha nga ye nti ng'oggyeko erinnya King Saha ne musiki we nze namulaba nga ye ng'omuntu muntu mulamu. Yes, mbadde ntera okulaba oluusi bu interview oluusi nga ayogerera omuwulire engeri gy'ayogera embeera ze. Kati ate mpozi n'ekirala kiri kyensookeddeko ekigamba nti buli muntu alina okuba n'oludda olumukkiririzaamu n'olutamukkiririzaamu. Olwaleero wayinza okubaawo muyimbi oba omuntu yenna gwe bavumirira kati olaba kati oba njogere kwani sagala nnyo kuboogerako bajja kunnumba. Ntya kibooko kati tontwalayo kati leka njogere kati katugambe nga mwanyinaze full figure. Waliwo ogubinja gungi ogumuvuma naye ate omanyi nti naye alina bafollowers be. Gwe kyagala ogamba nti omuntu newe baba bamulumba yagala gano wabawa bamwagala naye minzaani weegwa. Kati nze nalabye waliwo omukutu ogumu gwe nasindiseeko obubaka bw'okwebaza nengenda mu comment section naye era nafunye enamba nene nnyo egamba nti musajja gwe bambi we bali kusiima bambi oyo omusajja nga bonna bali ku lulwange naye era saabuze yabangamba waliwo neyaŋŋambye yawandiisa ekigambo koma nnyoko direct there and then tewaliwo okusaaga. Ekyo kyokka kiyawandiise naye obwongo bwe kibwakoze eki kyebwamuwadde. Kati nwabaawo yagambye nti oyo omusajja musoga kati bye bajeregerera abasoga alabika kati oyo birthday ya myaka 45 kati kuva 2019 lwavayo kumwebaza banne bannayuganda bannange. Ekyamazima kiri nti mbadde munoonya naye nga ssera bwa kumusanga ate nno naawe nnyambye kubanga era oba oli awo naawe osobola okwongera okumutuusaako. Yes, so simanyi oba nkuzeemu bulungi. Okay, thank you. Kati bwe tutuuka ku industry ya Uganda bubaka ki ng'ogyeko King Saha kuba ye yalaga obulungi bungi kati ng'ogyeko King Saha bubaka ki bw'oweereza ba artist abalala bonna b'otannasinkanako King Saha ng'omutadde ebbali? Ba artist mwenna oba oli muyimbi oba ozannya katemba oba ozannya movie oba oli comedian kyenjagala okusooka okusibira kye kino nti Katonda okusooka yakuwa talent eyo nga talent eyo yekuwadde obusobozi okutuuka ku ebyo byonna by'okoze eki by'otuuseeko. Kati nze nkusaba kozesa amaanyi gaago Katonda gakutaddemu aga talent n'obusobozi bwobwo okutuuka ku bantu abalala obayambe. Abantu bangi tebali bulungi, abantu bangi bayita wabi. Njagala kubuulira ne bwoba tokutte ssente naye olunaku lumu nojjako eno wansi kubanga bwe mujja oluusi mukomeeri mukomeeyo abantu waliwo n'ayagala obwagazi okukulabako obulabi waakiri olw'olumu olondayo olunaku lumu n'olondayo akaala akamu n'osaba security kubanga balaba babayigga bangi. Gavumenti n'ekuwa security oba poliisi n'ekuwa security oba naawe neweekolera security mu ngeri yo nga bulijjo bwe weekuuma naye weeyiseeko mu kalonga kano buyeera we tuli. Abeebuyera bajja kati okimanyi nti nno omusajja yazze omunene gundi yabadde wano okimanyi nti Big Eye yabadde wano. Nze sister wange yasoma ne Big Eye ne baba bamukwano nnyo sister wange last born ne Big Eye yajja naga ene mbaga yaffe tiyayimbira na sente no way yajja sebo twali proud nange nenvaayo nembibyako ne Big Eye goma nche kitegeeza akati mbagamba nti mukeeko ko wansi olw'olumu kwaba ababa wadira. Yes, nga muyita mu bino wammanga okwencouraging abantu okuzimba abavubuka Katonda bwakuwa omukisa n'okuyamba even financially nobaako omuntu bw'oyamba n'omuntu buba buntu butono nnyo ne bw'okuŋŋaanya abakadde 200 kitegeeza kilo za sukaali 200 ekyo kyokka kimala
alisi bajja kusiima ebbanga at least anne Katonda ajja kusiima kwongera omukisa n'olwekyo mbasaba bambi Katonda abawanise naye olw'olumu mukkengako wansi abantu bano benyumiriza nnyo n'oli okwekubya ekifaananyi naawe kimukolera ekyo ajja kitimba mu ddiira agamba omuntu olabye ekyo nakyo kikola kubanga kimuzimba naddala abavubuka abato kimuzimba kati waliyo abavubuka abagamba nti nze njagala kubeera nga gundi nze nange njagala kubeera nga gundi kati ekyo bwe mukkako eno wansi kuba kati lwaki nkyogera kuba nalwana nnyo nze ndi wa wansi eno ntuuke ku King Saha nga siraba wakukola so nga kyenjagala just kumwebaza nga sina kinjaga musaba ninga nja mwebaza waliwo ewandise mu comment section naga nti kati oyagala ki ne muddamu nti njagala kumwebaza kikyuka kale nsaba oweereze abantu obubaka obuyinza okuba buyita mu field y'ebyobulamu gy'olimu buyinza okuba kuba waŋŋambyeko nti ozannya n'ebina Uganda buyinza okuba nga buyita mu line ey'ebina Uganda buyinza okuba nga buyita mu line eya munna Uganda bati baako obubaka bw'oweereza abantu nga tusimbula okuba nga tuva wano ngendako obubaka bwa mirundi ebiri obubaka obusooka bwa bya Katonda n'obubaka obwokubiri bwakubayozaayoza ekisooka bannayuganda buli muntu wonna w'oli olina ky'oyitamu olina ky'osaba Katonda akutuuseeko naye mbakubiriza nti mwesige Katonda Katonda yekka ky'ekyokuddamu eri obulamu bwaffe buli muntu tunuulira Katonda njogera ku Katonda eyakola eggulu n'ensi oyo gwe tuba tutunuulira era Katonda oyo yasobola okukakkanya buli mbeera na buli muyaga gwonna oguba gugolokose eri obulamu bwaffe n'olwekyo nga tuyingira omwaka guno 2024 gwe tugendamu buli muntu amaaso go gajje ku bifaananyi gajje ku bintu ebitali Katonda gajje mu byokweraguza otunulire Katonda yekka kyekyokuddamu then obubaka obwokubiri bane tukole Bayibuli erina olunyiri lugamba nti buli kintu kyonna omukono gwo kyegulaba okukola okikoleranga ddala n'amaanyi kubanga tewali ssanyu newankubadde okumanya newankubadde okuteesa mu ntaana gy'ogenda oba mu magombe gy'ogenda n'olwekyo mbagamba nti tukole gino emyaka gya kukola buli muntu alina kyasobola okutandika kikole kitandikewo ffe tuli mu byabulamu eddwaliro liri wali Kigoma liyitibwa Jehovah Rapha Medical Center twalina eddala wali ekinaawa naye ne tulisengulayo kati tugenda kulitandika walala awo we tutambulira awo era naffe wali ku Jehovah Rapha nafuna ekyokuyiga tuyambira ddala abantu tubayamba kulwa King Saha wamanya nti kati tusaanidde tuyamba webale nnyo tuyambira ddala abantu betulabanga mbutufu ali ku kisenge tumuyirawo omubiri n'abeerawo era setwagala kwesoma naye gye bali abayinza okutulaba ku mukutu gona ayinza okuvayo naga nti mu butuufu nange nayambibwa kati ekyo nange nafuna kyakuyiga kale tweyanza nnyo akaddeko ekibadde kya Ssanyu beerako naawe kale omukulu gwe mbadde naye erinnya Bukenya Robert omukulu Bukenya gwe tubadde naye olunaku olwaleero ngagenda maaso n'okuba nga atuuse okusiima kwe eri mwana mulenzi Mansul Semanda agoyinza okuyita King Saha so King Saha wonna wooli omukulu w'obanga omulabye nsaba busabi nganze reach out to him oba newe kaba kasimu okamuyiseemu omusajja akusinkane osanga emmeeme ye jagenda maaso n'okuba nti efuna obuweerero obusembayo agambe nti enkoko ebiseera ebisinga bwebanga eggi ligiruma emala kubiika nkakasa nti kuluna ajja kuba amaliriza okubiika n'okumamira kujja kuba kuwedde nga n'akaana kavuddeyo wonaaba ng'ogenze maaso n'okuba nti omusisinkana small time by the way waliwo show y'ebiseera ebyo yo tewagenda eyabaddeyo saaliwo mu Kampala saaliwo mu Kampala naye nga nali nga ngifollowinga nali ngifollowinga era buli nafuna nkagundi ako nga naye nkatambuza ekyalikootera africana ndowooza kwe kusiima kwa mmooko kubanga wajjula ne batuka okubanga abantu babagoba bugobi bibala ebyo Katonda bateekawo n'obutebe abantu bennyini
abali bazze okubanga batuula bo benyine baga kati obutebe tebukyakola mu buteeke nga bajjudde bwe bati Katonda tumwebaza olw'ekyo amina era nsaba buli sho gy'onootegekanga musajja gwe Katonda agijjuze agikubiseemu ate n'abantu bayige n'ennyimba ze nnungi nnyo kale mukwano gwange omulabi njagala okujjukiza ku ssomero erimanyiddwa nga Agape Christian School lino lisangibwa Buwama Katebo Road kilometers 2 okuva ku Masaka Highway tugamba nti emitwalo 65 gyokka ye school fees ate nga essomero lya kisulo kyokka mukwano gwange ate nga litandikira ku nasare paka P7 nkujjukiza nti omusingi guli ku gwa ddiini so omwana wo mutwaleyo bamubangule afuuke omuntu omulungi ow'enkya enamba z'olaba ku screens ez'essomero lya Agape Christian School genda maaso n'okuba nti obakubirako otwaleyo omwana wo 224 bamufuule ow'enjawulo mu mbeera emuba endala abasiddiyo omusunsuzi ly'erinnya Agaliwo ye YouTube channel likinga video eno Rukia yabadde ku kamera thank you so much kale tuyanze nnyo tuyanze